Okay, live Joliko Yembi enva kabejja ennene muzonna kabaka wokutusaka mawulire agali mu nsiike ya entertainment on the go Vast Strange 256 Simple MC Gemanya nyongera okuba ate nga nkubuuzaako mwena abatwesize ebbanga lyonna ngo subscribing atanaba subscribing please kindly tap the notification bell and after subscribe osobola okuba nga otwegattako mu bujjuvu. Amawulire nkimanyi mwena mubadde mugeebuuza mugawulira mu nkubo mubiwulireyo mu bantu nga babyogera wabula wano wokka we tukusunsulira eggulire ne tukubuulira ne tukuleetera ne proof n'otabeera mu kalebule so kwata ekkalaamu n'olupapula ogambe nti Vast Range 256 era omala ogambe akasajja kazze kagatuwe. Rema Namakula ne muninkini we Sebunya ge mawulire gabadde gawungeesebwa mu bantu nti bano abantu baayawukanye oba Rema yanobye oluvannyuma lw'okukizuula nti omusajja omuyisiraamu amanyikibwa nga Sebunya Hamza Hamza Sebunya yamukubyeko ekibaati. First and foremost Rema tangamba nti takimanyi nti omusajja omusiraamu yenna aba ne haki ssatu. Anyway, that is not the story for today. Amawulire agabadde gatambula nti Rema Namakula yanobye ewa Ivan Sebunya ng'amulanga gwakubanga abadde afloatinga n'omukyalo mulala Rema gwatamanyi era buli omu abadde ayogera. Finally kyaddaaki Rema Namakula avuddeyo n'ategeeza ensi ku mawulire ge mubadde muwulira. Kati nkimanyi mulinze bannaye Rema lere wave wa Hamza tagenda kuddawo agenda bazunze mu basajja yave wa Kenzo abadde ayogera biki ebikinike bassebo ne bannyabo. Rema Namakula just a few minutes ago avuddeyo n'akola a public video about their relationship ye ne Hamza Sebunya. Nkimanyi abantu mubadde mulinze mubeereyo museka temwagaliza bantu baneeno, but of course this is what Rema had to say ku nsonga ebadde etambula ku mitimbagano about their relationship ne Hamza Sebunya. Ayogedde bw'ati era eno clip egenda kukakasa whether bano bakyali bonna oba tebakyali bonna. Tambuza video. Mbuuza eyanobye akimanyiko nti yanobye oba bangambi banobye nnyo. Nobe nkulekerani nze kankubulire ojja kunneekuliramu mulago. Omanye abakazi b'okwana n'ogamba bannaye yense ojja kunneekuliramu mulago. Nwanzagawa mama nze ojja kunneekuliramu mulago kyenyina okubuulira taliyo omisha ganje naye bantu esaala nga mutisabira mbi nnyo ntuseemu kusaala nammwe mujja kufuna ebirungi ng'esaala zammwe ennungi naye nammwe mweroga mwekka naye buli lwosabira omulala ekibi ate gw'osinga okuba obubi si kyo. Spread love nawe ofune love naye nga nze ndowooza muwuliddeko Rema Namakula abadde akakasa eggwanga nti eri abo bonna abalowooza nti ye yavudde ewa Besti ewa Habi ewa Hamza olimba oli mu kwerimba talina gy'alaga era ajja kubaawo mu mbeera yonna. Yaggambye nti nze nga nakwetunzeeko. Simanyi wa ku Kenzo Rema yali amwetunzeko because Rema yakongoka yekka ku Kenzo mukazi watu yakola buli kimu yagenda olaba nga mutuufu akasajja tajja kasobola bw'atyo n'akeesonyiwa. Omukutu gwoliko gwe gwa Vast Range 256 tukutuusaako amawulire era mu nsika y'ebyomukwano affairs among celebrities we learnt of the passing of one MC Gavin
abantu b'Embale baguddemu enchukwe just a few days ago. Omu kuba MCs mu district y'Embale, mu town y'Embale, amanyikibwa nga Gavin MC, we yafumitiddwa ekiso. According to the news we are gathering, one ku Vast Strange, kigambibwa mbu Gavin MC abadde alina mukyala we official, naye ng'oluusi amanyi okusomba. Era kigambibwa nti olunaku lwe yafumitibwa ekiso alina akakyala ke yasomba. According to the news we are getting just biwungesebwa nti omukyala oyo akeera ku makya amaliriza emirimu amugamba agende, kumbe mwenye yali ajja ewaka. Era batugamba nti mwenye ajja ewaka oli omukyala akomawo unannounced, akola surprise visit ewaka, asanga Gavin yalinayo ekijujulu. Now it is very absurd that omukyala oyo yakutte ekisombu n'afumita oyo omwana Gavin. Naye ebintu bino tebigatta. And I think those are with time tujja funa a real story. But of course that is a sneak peek in that story. Omwala oyo yanyize n'afumita oyo Gavin ekiso. But my question is, oyo eyabaddewo nga bafumita Gavin yayogera ki? Tannavaayo kwogera kintu kyonna because when you're talking about suspects aina kubo because bagamba nti oli yamusanze. Bino byambu tugenda kujja ne story entuufu eri full mu ddakiika ntono nnyo from now, because I'm told oba aziikibwa leero. Kyannaku nnyo nti we lost a very multi-talented young man. Oyo mvubuka abadde muyimbi, abadde MC Mabaala, abadde mwogezi w'emikolo egyabo abagisu. Nga wakwata microphone ku mukolo gwo nga mugenza okwanjula mu culture y'abagisu. He has been one of the best around town. Very multi-talented. Very. Kyannaku nnyo nti bino tubyogera amaze kufa, tetwafunanga chance kumuwaana. Naye nga truth be told, abantu tutusiima ogenze. It is in us, it is in nature. Gavin bw'atyo yafudde. Naye I think this should sound as a warning to us, the men, to you, the celebrities. Banaye mugenda kufa mu bintu ebyo. Enfa ya Gavin yabadde ya kisiru nnyo. Twewale nnyo okukozesa abaana ob'obuwala okubalimba. I think it is better namwe abakazi. Omusajja mugambe onjagala byakwewaako just oba si bya ddala. Nawe omusajja omukazi wagamba ekintu ekyo mugambe boy just byakwewaako, aleme kuba getting attached to you. Abasajja tulina tendency eyagala omuwala olw'okuba yagala kwebaka naye n'omulimba n'oteekamu ne ssente n'okola ne buli kimu naye just ng'oyagala kwebaka naye. Bambi n'aleka byonna by'abadde ayagala and she gives in to you. Abantu abamu munaye waya tekuli. Ajja tukesera agambe nti mutuufu ono omusajja ye buli kimu. Waliwo abawala temuwulyako bawala nti betta olw'okubanga omusajja mukyaye. Kati ate wagenda kutandika omumerukawo bali nga bagamba sigenda kufa, wakiri ngenda kufa naawe. We have seen cases, scenarios of women abawa abasajja obutwa. Naye twebuuza ekiso kye yamufumisiza yazze nakyo yakijja mu nnyumba. There are so many questions, but of course we are waiting for a police report. Probably tujja kujja tubawa amawulire agasinga kaawo. Ebadde relationship story naye nga twatandise ne story ya Rema Namakula basawo n'abanyamu. Ye Rema agamba ku Hamza yajja amazeeko tewali agendamu mujjako. Era Hamza bajja kufumita ekiso kugezo sinikire ku oyo omukazi. Vast Strange. Thumbs the video, subscribing. We link up later on. God bless you.